Wanjye Shiba. Uri uki. Mvudeyo. Uri kabisa. Mvudeyo mama Shiba. Oh, uri kabisa. Mvudeyo mama Shiba. Muri mutya. Jebaleko. Kale namwe mujebaleko emirimu. Mushiba bofuneyo ku kyokulya. Kyokulya. Ekyokulya. Kyokulya. Masigako. Mama Shiba tewandifuniddeyo ku kyokulya. Tata Shiba. Mbadde manyi gwe abadde yebbanga. Osena ebyokulya. Tata Shiba tuli wante tulina kyakulya. Omwana wuyo tusibira misooli. Myoche. Ekyokola sirina. Obusente bwe nabadde nabo nanga akakebe nakasiza nenkola ku nviiri zange. Kakati Tata Shiba nzoyagala nkole ndi. Yebyo bikyali awo nkukulisizaayo okukola. Naye nkukuliseeyo lwamanda olwokubiri oba olwokusatu. Ye kale sebo taata kale kankukuliseeyo. Kulikayo ku mande kulikayo olwokubiri kulikayo olwokusatu. Kyokka nojja toyina wadde kaveera mu ngalo nti oba munaye nzira waka. Kulaba kube naleseeyo ewaka. Nzoyagala nkole ntya. Kyokka ojja owuba mikono myereere. Nekakati mama Shiba okusaba emmere okwogeza ebigambo ebyo byonna. Tebadde manyi ng'omukazi yabuulirwa. Wandimbuliza obuze ennaku 3 mbadde wa. Kakati taata gwe yabuulirirwa taata obadde wa. Ovaawa. Akati tolaba ndi katate kyandisuusa ate kyosembezezaayo. Kati nze kankunyonnyo. Nava wano ku mande. Ng'okimanyi bulungi nga nkusiibudde. Ngenda akolera kasangati. Saakusiibula? Era bwe gwali. Natuuka. Mba nkomawo. Twayita wano eno munda simanyi ebikubo biri eyo simanyi na mmere munda wali. Tutuuka wano mpereerwe. Awo Curfew yankwatira wawo. Curfew yankwatira embeererwa awo. Yanasula. Enkeera bwalo waliyo kino ekikubo simanyi ng'oyise wano Busiya. Oyise Busiya wano eno n'ogwa wano eno ekawembe ku 5. Awo ku bitaala awo enatiiti. Awo nawo tuba tutuuka awo. Mba nvuga bwendi ku bitaala awo. Tata Shiba ng'ovuga ki? Waguzeeyo akamotoka? Ndi ku kigere. Awo ku bitaala awo Curfew ava eriwe pup nambuukira. Saasuuka waawo ku bitaala. Ningeera ku makya. Ningamba ono mulabisa alayika yeebase. Nziruka. Ngenda. Kati wano tuyise Busiya tukomawo eno. Tukomawo eno Kaleerwe. Awo kungulu ngaawo. Curfew saamanya we yafubutuka. Yambukira omulundi gumu nalajjana nendajjana ndika mama Shiba gyali ewaka ne Shiba gyali nga Curfew anemeddeko tanta. Era nasulaawo. Naye Tata Shiba omanyi ekintu kye bayita Curfew? Omanyi Curfew nti kyeki? Ne mama Shiba. Tata Shiba Curfew kyeki? Okujjako nawe gamba bugambi ndo obutasoma. Bebukubonyaabonya. Curfew omanyi bulwadde buno bwe bwajja simanyi corona simanyi COVID-19. COVID-19. Ya COVID-19 obo. Baleeta ono omusajja ono kwayita Curfew. Ne bamuleeta mwali atambula. Era naawe waali kukwatako. Era nali eri nga nkutte. Naye nga ngamba oba mama Shiba naye amukutte. Nga neeraliikirira. Ne Shiba naye nga mweraliikirira. Nolaba akwata nze omusajja. Omusajja ali omwali n'engalo empanvu bwekiti. Ayambala engoye enzirukafu. N'ate kati nze ono eyangwata yali mu njeru yanemerako. Naye kati mama Shiba kati ngakubuulira amazima. Naye amazima
Curfew simumanyi. Namondo kyokka Namondo.